nkwanirizaako yakatwegattako essaawa eno yonna gy'osinziira okubanga otulabira. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa, era nga tusinziira Kampala, Uganda, olwo ne tulyoka tubuna ensi yonna. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ekivvulu ky'omuyimbi Semakula My Journey Season 2 oba Episode 2 bw'agamba. Theme eri bw'agamba naye nga yo yekyavuga kyatambuza annually oba after every 1 year oba after every 2 years I guess. My Journey yasookera ddala yaliwo omwaka 2017 era nga yali ku Hotel Africana era awo ku poolside. Era omu ku bagenyi abakulu yali ow'ekitiibwa Right Honorable Speaker omukyala alitwala Rebecca Kadaga. N'ayisaawo omwaka gumu Semakula n'addamu My Journey Season 2, olugendo lwange season ey'okubiri, that is omwaka 2019. Era nga bw'oba otunuulira 2019 ono era asinzeeko 2017 nti omwaka guno omugenyi omukulu yabadde His Royal Majesty ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Mu mbeera eno ngenda kubanga nkuyisa mu bintu ebiwererako ddala mu sheeno by'otaategedde by'olina okubanga omanya gwe ali eyo omulungi atugoberera ku WOLOKOSO Extra No Stress mu UG. Bwe tutunuulira ebintu mu byotalina kusubwa, ngenda kubanga nkuyisa mu bayimbi abawerekeddeko Samisa Semakula abamuyimbiddeko. Nja kuba nkuyisa mu sound, nja kuba nkuyisa mu amataala lighting, nja kuba nkunnyonnyola stage engeri gye yabadde setup, nja kuba nkunnyonnyola enteekateeka zatambudde zitya, then era tutunuulire concert eno etegeeza ki mu bulamu bw'omuyimbi Mr. Semakula. Tugenda kusooka tutunuulire enteekateeka oba ekifo venue. Tusooke tutunuulire venue. Venue eno omuyimbi Mr. Semakula yakoledde ku Hotel Africana. This time round n'akolera mu gye bayise Nile Hall. Nile Hall eno Mr. Semakula mwe yabadde erina wansi ne waggulu, naye nga the biggest portion eri wansi abantu batuula, then waggulu nebayo portion entonotono. Bw'oba otunuddemu Africana yonna okutwaliza awamu nga ekifo kirina ebitundu bisatu bw'oyinza okugamba nti muyinza okutegekerwa ekivvulu. Ekitundu ekisookera ddala ye people's space. Abasinga mumanyiiwo ekibangiriza ekyo ekiriraanye Centenary Park, ekiriraanye former Airtel House, era nga ekibangiriza ekyo mwe musinga okutegekerwa ebivvulu. Then ekitundu ekyokubiri omuntu wayinza okutegekera ebivvulu ku Hotel Africana ye swimming pool, poolside, ku pool awo naye abantu bategekerawo bulungi nnyo ebivvulu. Then venue eyokusatu ye Nile Hall, naye nga ye Semakula ebifo bino byonna ebisatu ku Africana abitegekeddemu era ng'abadde successful. Y'omu ku bayimbi abaasookera ddala okutegeka show ku Africana ku people's space. Y'omu ku basinga okuba nga yafuna great turn up ku poolside. Y'omu era ku basinza okufuna turn up mu Nile Hall. Sinakindi yasookedde ddala if bwe mba seerabiddeemu. So bwe tutunuulira venue eno nti eri corporate, bw'oba ogitunuulidde eri corporate nti omuntu taba na kuteteeganyizibwa kwonna. Ate bw'esanga omuntu amanyi okusiba sound obulungi, sound abeera muli nga towulira kye bayita maloboozi kuddiŋŋana oba mu luzungu ky'oyinza okuyita echo. Bwenva ku kya venue, choice ya venue Semakula ku level kwatuuse bw'aba ategekera show mu enclosed place, ku level kwatuuse nga one of the legends mu music wa Uganda, awo ngamba nti akwalifyinga era muwawo credit olw'okuba nti kati ssaawa eno gye tulaga abantu abayimba music ng'oyo omulungi n'ababaddewo mu bbanga eddene bw'oba otunuuliddemu bwe bagenda nga basenvula okuteekerateekera abawagizi baabwe mu bifo ng'ebyo ebyeggalidde okiwagira. So mu mbeera eno Semakula ku kya venue yakyuzinga bulungi nnyo nti venue eno oba ogitunuulidde tojja kulonda venue eno obeere na muntu wa kitiibwa mu nsi yonna
wansi w'enjuba kabaka ate omuteeke mu open area omuteeke mu kibangirizi awo batokola olwa season gye tulimu ey'enkuba olwa season gye tulimu ey'abantu okuba nti abantu ekifo ekiri opening ekyo tekisosola classes of people bonna baba balina okujja which is not bad which is very good naye ate kati show ng'eno oba ogisuubirako ow'ekitiibwa mu b'ebitiibwa mu nsi yonna kabaka oba olina okuteeka ekifo nga kiri elegant ate ng'ekifo kya buvunaanyizibwa saawo nno ne muwaawo ttiiki bwe nvaayo eyo njagala tutunuulire ennyambala y'omuyimbi Semakula yakyusizza engoye emirundi 3 yayambadde essuuti ng'eringa yaba captain eringa yaba navy essuuti ekyambalo kino kyatungiddwa omukulu amanyiddwa nga Ronnie Guns bw'oba okitunuulidde ekyambalo kino kiri extraordinary yastandings out of the crowd era nga wano wenkugambira nti yabadde extremely smart bw'ovaayo eyo n'otunuulira ekyambalo kye ekya white yayambadde white pure white okuviira ddala wansi okutuukira ddala waggulu yabadde suuti kooti mpale white ne saati munda white so he still stands out of the crowd yabadde wankizo nnyo so awo nno ku nnyambala ye ku 10 ne muwaawo 9 mu kulonda ekifo venue n'enteekateeka ya venue ne strategic location ya venue era muwaawo 10 ku 10 10 out of 10 bwe tuvaayo eyo ne tutunuulira sound eno Steve Jean ayongera okuprovinga bannayuganda mu Uganda nti ye kafulu w'okusiba sound mu ntujjo ezibeera munda mu hoolo awo wo tewannabeera wa mukira nga bw'onalaba Gerard wa vibes nti mulungi mu kusiba ebisaawe nga bw'onalaba Silk Events nti balungi mu kusiba ebisaawe so kati mu kusiba indo venues Steve Jean 10 out of 10 ofuna obubonero 10 ku 10 era nga wano fe abamu ku ffe abalengerera ewala bwe twabuuza Semakula nti ani agenda okusiba sound wo n'agamba Steve Jean ne tutunuulira nti ogenda kukolera wa nti muhoolo munda tetwaddamu kuba na kibuuzo twasirikirawo first time so kukikwatagana ne sound yasibiddwa n'abeera nga tayiriimu kakunakuna obwedda buli muyimbi ayimba awulirwa bulungi nnyo obwedda buli kivuga ekikubwa kiwulirwa bulungi nnyo obedda buli agezaako buli luyimba nga oluwulira exactly nga bwe tulina okufuluma so mu mbeera eno kukikwatagana ne sound yabadde ebitundu 10 ku 10 perfect bwe tutunuulira stage nga bwe nkunyonyodde hall eno nti erina portions ziri 2 wansi ne waggulu size y'entebe eno edita emataringa nnyo kugwa n'azimba stage mu kisaawe wabweru w'ekisaawe ne muholo munda nti olwaleero luno buli lwosiba stage nga omuntu asookerwako alaba omuyimbi okuviira ddala ku ngatto okudda ku maviivi teri agenda kufuna buzibu kalubirizibwa kulaba muyimbi ono nkiddamu buli lwosiba stage eyo ng'etambulira ku feesi y'omuyimbi ku ango y'omuyimbi omuyimbi wayimiridde n'abeera nga alabwa bulungi okuviira ddala wansi paka waggulu kiba kitegeeza nti omuntu waakumulaba bulungi nnyo saawo nno ne nkugamba nti stage yabadde perfect ebitundu 10 ku 10 nti obwedda Semakula buli we yeetoolera okudda abantu bamulaba mu buli ango abantu ababadde waggulu babadde bamulaba bulungi abantu ababadde wansi babadde bamulaba bulungi abantu ababadde mu mbiriizi east ne west babadde bamulaba bulungi nga buli wadda teri agamba nti munnaye ffe tetulaba so stage yasibiddwa bulungi nnyo so awo stage nembawaawo obubonero 10 ku 10 amataala bw'otunuulira amataala gano ensiba y'amataala enyumisa sho oba etta sho amataala gaasibiddwa nga omwana atudde ku swiiki y'amataala amanyi oluyimba oluli soft n'enkuba y'amataala egendera ku luyimba oluli soft
oluyimba bwe lwabadde nga kidongo kigugumula abantu era ng'amanyi ettaala erinaagendera ku luyimba olugugumula abantu. So wano nno ne ngamba nti ow'amataala yagakyanze bulungi nnyo okuviira ddala ku ntandikwa paka ku nkomerero, nti amataala gano buli lw'ogasiba obulungi n'ogakyanga bulungi wali ku swiki yaago, n'abakuba ebifaananyi ebya TV, abalikodinga vidiyo eza TV tebafuna kuteteeganyizibwa kwonna, nti basigala bajjayo omuntu gwe bazze okukwata wali, n'amataala gaabwe gano gaba gasobola okutambula bulungi n'amataala ge wasibye. So awo nno ne muwaawo naye obubonero bwabadde 9/10. Bwe tuba tuvuddeyo eyo, njagala tutunuulire enteekateeka y'abamawulire. Abamawulire bwe baatadde kameraazi zaabwe, njagala kwebaza omukulu amanyiddwa nga Haji Issa Musoke. Haji Issa Musoke ye yabadde n'enteekateeka eno ey'okuteekateeka abamawulire. Ebiseera ebisinga abamawulire babeera mu bivvulu n'owulira statement ey'abawagizi ng'egamba tetulaba bulungi baveeyo, ate nga bodda mu mazima babeera batuufu kubanga babazze kulaba muyimbi gwe basasulidde, so si ggwe ow'amawulire. Naye ate bodda mu reality, bodda ku ludda olulala, ow'amawulire ono yajja okutegeeza abasigadde ewaka, because gwe abazze mu show togenda ate kuddayo kunyumiza buli omu ku kyalo. So ne tubeera nga tukwetaaga naye ate si nnyo okusinga ow'amawulire. So mu mbeera eno ne neebaza enteekateeka y'abamawulire nti ababaddeko ku mikolo gya pulezidenti n'emikolo gy'abakungu mu nsi yonna, abamawulire balina engeri gye babateekateeka nga tebateteeganya alaba oba tebateteeganya ayagala kuwulira oba kulengera mu maaso. So nno bwe kyabadde mu mbeera eno, awo ne mpaawo Haji Issa Musoke obubonero 8/10 eyakoze enteekateeka eno. Ono nno Issa Musoke gwe njogerako y'omu ku basinga okwogera ku mikolo ku ssemazinga wa Afirika, nti yagenda n'ayogererako ne ku mukolo ogumu e Zambia eyo gwali gw'Abashona n'Abazimbabwe nga bawasaŋŋanya. So awo ne tumanya nti agoyinze international ng'enjogera y'ennaku zino. Nga tuvuddeyo eyo tukkiridde, njagala kutunuulira enteekateeka y'entebe mu hoolo munda oba enteekateeka y'emmeeza. Eno show yabadde ejjuddemu mmeeza era ababadde bayimiridde babadde batini nnyo ng'obabalira ku ngalo, babadde bali wakati w'ebibiri ne225, era bano babaddemu buzzi, bazze buzzi olw'ensonga nti ekivvulu kyabadde kijjudde. Wano ne mpaawo tugenze olwo ku nteekateeka gye bayita organization, ekintu kyateekeddwa kitya. Wano asookera ddala Haji Musa Kavuma owa Keti Events, njagala okuwaawo obubonero 10/10 olw'enteekateeka eno, nti tebo, abantu abasinga bateeka tebo zino mu venue ne baleeta tebo eza raawundi. Tebo ya raawundi eno tetuulwako bulungi muntu kulaba show olw'ensonga nti waliwo abeera agenda okulekebwa ebbali, ate ne tebo yennyini bw'oba ogitaddewo eba egenda ku inconveniencing abantu engeri gye bagenda okutuulamu. Kati ate ekyenjawulo bano kye baakoze kwe kukwata tebo ne baleeta za nsonda, si za raawundi. Tebo y'ensonda eno ekuwa sheepu ennungi ey'omuntu okutuulamu n'alaba show n'egenda bulungi nnyo nga tafunye kuteteeganyizibwa kwonna. Awo nno ne mbabawo obubonero 10/10 nti tebo zonna zaabadde za nsonda okuviira ddala ku ntandikwa eno okutuukira ddala mu maaso, ne baziteekateeka nga abantu batuula mu mabbali ne mu mabbali, neeno tebo gyetandikira ng'edda mu maaso. Then mu maaso wano waatuddengawo omuntu nga just ayagadde kweyitiriza kutuulawo, sho gye yagendedde mu maaso eyo n'enyuma, naye tewaabaddewo nga muntu. Kati ng'awe ekyalesezaawo space kwe kusobozesa abawala n'abalenzi ababadde basaavinga ebyokulya n'ebyokunywa okufuna aw'okuyimirira nga tebayisizza mikono mu bantu nga wanawaanuza omukono n'oguyisa mu buntu. Munnaaye ate nno tekiba kya bugunjufu. So ne bafuna we bayimirira awalungi. So enteekateeka ku buli 10 yabadde 10/10 y'enteekateeka. Nga tuvuddeyo eyo tukkiridde, njagala tutunuulire enteekateeka y'okutuuza kwa ssabasajja, engeri gye baamutuuzizzaamu. Gwatulaba w'olengera waggulu awo ssabasajja waatudde oba we yabadde atudde, nti yatudde mu ango ng'asobola okulaba abambowa, abazaana n'abasajja be, nga ffenna atulaba mu buli ango, ng'atulaba ku buli luuyi, ku ddyo ne ku kkono. Yabadde alaba bulungi ku stage ekigenda mu maaso,
yabadde awulira bulungi buli kigenda mu maaso nti strategically we baamutuuzizza wabadde 100 out of 100 perfect nga mu buli ngeri amanya sho bwetambula. Era wano ne neebazaawo omukulu amanyiddwa nga Haji Musa Kavuma owa Kate Events nti bw'oteekateeka omugenyi ng'ono VIP zivi zonna osobola zimuteekako VIP n'omuteeka mu ango wasobola okulabira sheeno kiba kitegeeza nti ye ng'omugenyi omukulu osigadde omuwadde ekitiibwa kye because yabeera omugenyi omukulu. Mu mbeera eno ne neebaza enteekateeka ne neebaza abaazimbye oba nkiyita ennyumba oba weema Kabaka mwe yatudde kyabadde kireflectinga Obuganda nga bw'olabaawo kyonna. It is a true definition of the Buganda Kingdom kidefininga Obuganda era Obuganda ku ntikko. Mu mbeera eno awo eyakoze ekyo abaana abaazimbye gundi eyo nembawo obubonero 10 ku 10 eyaleese idea eyo n'enteekateeka eyo Haji Musa Kavuma ne muwa obubonero 10 ku 10. Nga tuvuddeyo eyo tukkiridde njagala tutunuulire abantu abawerekeddeko omuyimbi Samisa Semakula. Bayimbi banna baamuyimbiddeko. Abayimbi abasoba mu 10 bawerekeddeko Misa Semakula. Buli muyimbi ngenda kunnyonnyola amaanyi ge n'obunafu bwe mu kuwere ne Max. Ngenda kusooka n'omuyimbi amanyiddwa nga Carol Nantongo. Being it's her first time on stage, enene bwetyo with a big audience like that. Ku bubonero 10 muwaayo obubonero 7. Muyimbi muto, muyimbi alabika obulungi, yayambadde bulungi. She was extremely smart. N'ayimba bulungi. Bwe nvaayo eyo nkuwe omuyimbi amanyiddwa nga Sir Mathias Walukagga eyasookera naddala okubeera Sir mu ggwanga Uganda, mu music wa Uganda. Mathias Walukagga muwa obubonero 8 ku 10. Yayimbye music omulungi, yayimbidde bulungi abantu, yasanyusizza abantu, ne selection y'ennyimba ze yabadde very perfect. Bwe nva ku muyimbi Mathias Walukagga nenzira ku muyimbi Ronald Mayinja. Ronald Mayinja ono yakubye ennyimba 2. Oluyimba lwa bizzeemu muzeeyi bizzeemu ebyakulwanya bizzeemu terwalese muntu mu ntebe, terwalese muntu wansi, lwalese ababaka bonna aba Buganda mu lukiiko olufuzi olwa Paalamenti, okuli omubaka Honorable Sewanyana, okuli omubaka Honorable Paul Katolubwama, okuli omubaka Zaake Francis, okuli omubaka Latifu Sebagala, kwegamba ate awo stage neekoya ne binyuma ne bisanyusa nga buli omu assa kimu, nga buli omu anyumirwa. Ronald Mayinja bwe yamaze oluyimba olwo n'ateekamu oluyimba lwa Ssaabasajja Kabaka. Ai landiroodi oluyimba olwo mulumanyi. Luno terwalese muntu wansi n'omulema yasituse bw'aba yabaddemu, bwe mba saalabye bulungi, bwe mba saamulabye. So selection y'ennyimba ku kivvulu kino yabadde ematalinga nnyo. How do you choose the songs you're going to perform? If you were given a chance of one song amongst all your cream de la cream, ogenda kulonda mu luyimba ki? So wano Ronald Mayinja ne muwa obubonero 10. Bwe nvaayo eyo nenzira ku muyimbi amanyiddwa nga Dr. Hilderman Hilary Kiyaga. Hilderman oluyimba lwe olwa omwana agenda lwa ngoma nganda. Bwe luba luyimba lwa ngoma nganda kitegeeza ki? Nti theme nti ekiro ekyo Ssaabasajja Kabaka nga ye mugenyi omukulu mu ntujjo yonna. Oluyimba nga lwonna lulina attachment ku Buganda, obeera n'enkizo z'amaanyi okusanyusa abantu. Oluyimba nga lulimu engoma eŋŋanda, obeera n'enkizo abantu ne baba tebakwagala ggwe ng'omuntu baba baakusanyuka olw'ekiba kiri mu kitundu essaawa eyo. So wanono Dr. Hilderman naye ne mwebaza olw'ennonda ya music we. Then bwe tuvaayo eyo ne ntunuulira omuyimbi Catherine Kusaasira. Kusaasira talina luyimba lulina attachment ku Buganda, ffenna tukimanyi. Kino si kyakulimba si kyakuwaayiriza. Talina luyimba lulina attachment ku Bwakabaka bwa Buganda. However mukyala Muganda, however mukyala ayimba obulungi. Mu mbeera eno yayimbye ennyimba ze
bw'ayimba ennyimba ze ezasanyusizza abakyala era nga wano kusaasira muwa obubonero 7. Obubonero buno obusigaddeyo 3 oba 2 busigalayo olw'ensonga nti omugenyi omukulu bw'abanga ye kabaka nga tolina luyimba lwa ngoma ŋŋanda ne bw'oyimba otya togguka wali. Bwe nvaayo eyo ne tutunuulira omuyimbi Pastor Wilson Bugembe talina luyimba lwekuusa ku bwakabaka, talina luyimba lwa ngoma ŋŋanda era naye wano ne mugonnomolako obubonero bujja kubeera 7 ku buli 10. Bwe nvaayo eyo ne tutunuulira omuyimbi amanyiddwa nga Moses Sali abasinga gomanyi nga Biebekul Kingfid Django, oyo nno nga yebba wa Zuwena abadde takimanyi. Bebekulu yazze n'oluyimba lwa kabuleŋŋane. Oluyimba lwa kabuleŋŋane luno lwa ngoma ŋŋanda. Yakulembeddwamu abazinyi ba Dance and the Beats Troupe ey'omukyala Flavia Namulindwa mu Nnamawulire era nga bano be baakulembeddemu. Awo nno ne babiibya bulungi nnyo nga tolina woyinza kubasala kabonero wadde n'akamu. Era wano Bebekulu ku luno yazzizzaako oluyimba olulala. Naye ng'oluyimba luno lwa kabuleŋŋano lw'eŋŋoma eŋŋanda lumuleetera okufuna obubonero 9 ku buli 10 olwa pafomensi ye n'eŋŋoma eŋŋanda zino. Wano nno ne kiwa Bebekulu enkizo nti aweva gweoyinza okuba olaba birala oba olowooza birala, tetwabadde mu birala, twabadde mu masanyu. Bwe tuvaayo eyo ne ntunuulira omukyala Rwema Namakula. Rwema Namakula ono talina luyimba lunakakwate ku Buganda. Rwema yayingidde ne Gutujja. Gutujja is a big song of late mu ggwanga Uganda ne across ne yonna bannayuganda gye bali abategeera Oluganda. It's a big jam. It's a big song. So, terulina kakwate ku Buganda, terulina kakwate ku ngoma ŋŋanda, naye ate lw'amaanyi nnyo. Kuno bwe yaggyeeko olwo Gutujja n'azzaako singa si mukyala, singa saasoma. Oluyimba olukwata ku nsi yonna. Terusosola musajja na mukazi, terusosola muto na mukulu, because ffenna twazaalwa mukyala. Wano nno Rwema ne muwaawo obubonero 8 obwekutte ekitole. Bwe nvaayo eyo ne ntunuulira omuyimbi amanyiddwa nga Lydia Jasmine. Lydia Jasmine yakubye oluyimba lwa You and Me lwe yayimba ne Andre. Lydia Jasmine performance ye yabadde nnungi, however crowd gye yabadde ayimbira nga nsukkulumu nnyo era yasanze obuzibu okumatiza crowd eno. Awo wenkugambira nti ye Lydia n'abawanuka abasinga gomanyi nga Lydia Jasmine yavuddewo n'obubonero 5 ku 10 kubanga yalwanye nnyo okumatiza audience. Obwedda abantu banyiga masimu gaabwe, obwedda batunula eri nti ye bambi obuzibu yasanze mukazi wattu talina luyimba lunakakwate ku Buganda, talina luyimba lwa ngoma ŋŋanda, talina luyimba lumatiza basajja bagagga babadde wali, kubanga abagagga b'omu Kampala ku bitundu, abagagga b'omu Kampala mu Uganda ne Buganda ku bitundu 10 wabaddewo abagagga ebitundutundu 7 abaturning up for the show. Ngamba abagagga si abantu ffe abalinamu essente z'okulya ekyemisana n'enkeera ekyeggulo. Ngamba abagagga gwe bagamba nti oyo is a city tycoon, ayina wano ne wali. So ku buli bitundu 10 abagagga abamaking up Uganda abaturning up for Semakula's show babaddemu ebitundu 7. Ate abagagga bano bategeera nnyo music atali wakwekyankula buuko ddeeri tuyimbe ffenna puulo, tebabimanyi nnyo ebyo. Bwe nva ku mukyalo oyo Lydia Jasmine ne nkuleetera Haji Haruna Mubiru owa Cream Production. Haji Haruna Mubiru endulu yakubye, yayimbye bulungi nnyo, yabadde ayambadde bulungi nnyo, ate n'ayimba bulungi nnyo, ne selection y'ennyimba ze yabadde very good, very perfect. However era naye talina nnyimba ziri zenkunyonnyola, naye ate endulu ey'omwangu kwe yakubiddwa ng'ayituuka yemwawula. So mu mbeera eno ne muwa obubonero 8 ku 10 Haji Haruna Mubiru. Bwe nvaayo eyo n'ensembyayo babiri tulyoke tuwunzike abawerekeddeko omukulu Misaki Semakula. Ne tutunuulira culture troupe ya Flavia Namulindwa, the Dance and the Beats culture troupe. Bw'otunuulira leesi y'abantu bonna benkubalidde n'otunuulira ne Flavia abaana be kye baakoze kyabadde kyanjawulo nnyo. Actually they had one of the greatest performance of the night.
that is the dance and the beat cultural troupe. Era wano Flavia ne banno bwe muddukanya ekibiina kino ne mbawaaba obubonero 10 ku 10 kubanga abaana baabiibizza bulungi nnyo, ebivuga ne babikuba bulungi nnyo, stage abaana ne bagikosa bulungi nnyo, ate nga bonna basanyufu, ate nga bambadde bulungi, ate nga balabika bulungi. So awo nno eyo performance ya Flavia n'erya obubonero 10 ku 10. Kansembyayo omuyimbi David Lutalo baasoose ne bakuba oluyimba lwa Nakusiima akadongo ako akatandika, abantu ne bakuba enduulu ne bakaddamu ne bakuba enduulu nga tajja, abantu ne baggwamu amaanyi ne bagamba osanga dijja abadde atugezesa. Naye bwe baalabye Lutalo, enduulu eyakubiddwa ku Lutalo amazima go gali nti sigirabanga tebangawo. Yabadde yamwanguka nnyo 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 nnyo. Enduulu yayitiridde n'atuuka n'ayimba nga n'awamu tetukyawulira byayimba olw'essanyu ly'abantu. So mu mbeera eno Lutalo yakubye ennyimba 2, bye Nakusiima n'akuba ne It Zote. It Zote ono bonna ababadde baguze entabaaza bakadde, teri muntu yazzeemu kumanya kiddako. Abantu baakubye enduulu, abantu banywedde ebyokunywa, awo ne ebbaala ya Africana ate neekola buto essente ze yabadde tennakola, kubanga akayimba kano kakubiriza abantu okulya ezaabwe kubanga obulamu bumpi nnyo 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 nnyo, ate ebbanga lye tumala ku nsi tono nnyo ku lye tugenda okumala nga tuzaaye. So Lutalo n'afuna obubonero 10 ku 10. Ekimufunisa obubonero buno nga talina nnyimba ziri kwe kubeera nti abantu babadde n'ennyonta, baamulindiridde nnyo nga gy'obeera yennyini mukolo, ate n'enkuba gye yakubyemu n'ennonda y'ennyimba ze, abantu beerabidde thiimu y'olunaku, bo baasanyuse nga bagamba awo nno kale. So bwe tuvaayo eyo njala tutunulira ennyambala y'abayimbi bano bonna, buli muyimbi yazze okuyimba. Haruna Mubiru yayambadde bulungi extremely, yabadde mu suuti, kawunda suuti zino enzungu. Walukaga yadde mu kawunda suuti, yabadde smart extremely. Ronald Mayinja yabadde mu suuti ng'asibye n'ettaayi. Hildaman yabadde akubye ekikalu nga yambadde saati, yabadde casual naye ng'ali smart extremely. Catherine Kusasira with a long dress nga lukoma ku magulu ng'ali elegant. Pastor Wilson Bugembe yabadde naye casual smart. Bebe Cool, omuyimbi Bebe Cool era naye bw'oba otunuulidde ennyambala ye yabadde naye smart. So nga toyina woyinza kukweringira nnyambala ye, yabadde smart. Then bwe tuvaayo eyo ne tutunuulira omuyimbi amanyiddwa nga David Lutalo, yabadde naye ayambadde kooti blazer ngera naye ali smart. Rema Namakula yayambadde dress mpanvu ekoma ku magulu ng'emubisse bulungi, yabadde naye smart. Lydia Jasmine akagoye ke wayambadde kati emikolo nga gino toyina kwambala akagoye kakugwa nnyo ku mubiri because omugenyi omukulu yabadde wanjawulo nnyo ate w'amaanyi nnyo mu nsi eno yonna wansi w'enjuba. So next time bw'obojja obugoye obwo obubakwata obwo obugwa ku mubiri muwagezanga nnyo okubwewala. Kino kizze kirambikibwa bulungi nnyo nti omugenyi omukulu agenda kubeera Ssaabasajja Kabaka. So Lydia Jasmine ku kyennyambala tewafunyeyo wadde akabonero, wadde n'akamu, wadde n'akettondo. Karo Nantongo yabadde smart era ufuna akabonero, wayambadde bulungi. Nga tuvuddeyo eyo tukkiridde tugenda kutunuulira Semakula ng'apafominga. Yapafominze emirundi gy'abadde 3, breaks 3. Breaks zino zonna buli yagenze nga n'akomawo nga eringa yeesooka, ng'alinga gwe mulundi ogusoose okulinnya ku stage. Ennyimba ze zonna ze yayimbye tewali luyimba bantu lutabasanyusizza. Oluyimba olwasinze okukyamula abantu bonna zabasanyusizza, naye oluyimba olwasinze okusanyusa abantu lwabadde lwa Sigwo Nsiimira ne Tukwegomba Bangi. Tukwegomba Bangi ono teyalese muntu mu katebe. Awo abantu buli omu n'akwata ku we gwe yazze naye ne batandika okuzina amazina mu lufuutifuuti ge bayita squeeze oba ballroom dance nga bwe badde eno mpola mpola bwe badde eri. Bw'otunuulira Pat alina we yatuuse nga payinga tribute ku ba living champions oba ba living legend, omwabadde okuyimba oluyimba lwa Afrigo Band, oluyimba lwa Afrigo Band olwasitudde buli muntu, enduulu n'ekuba buli omu n'anyumirwa n'awa credit Afrigo Band. N'ayimba oluyimba lw'ekimuli kya Looza olw'omugenzi Fred Maiso ne lukyamula abantu bulungi nnyo. Bw'ovaayo eyo oluyimba lw'olunaku bw'agamba lwe yabadde alina okuluyimbira eddakiika ezisoba mu 10 nti abantu obwedda bamugamba luddemu, obwedda bamugamba luddemu. Oluyimba luno oba owuliza olubaka olulimu
Truth be told, buli akkiririza mu Katonda, buli asinza Katonda, tukimanyi nti Katonda bw'aggulawo oluggi bw'ati, ne bw'oleeta greda, ne bwe gubeera muyaga, ne webeera ki, ne we gabeera mazzi tegaluggala, kasita Katonda aggulawo bw'ati. Oluyimba luno lugamba nti Katonda bw'agamba nti onaabeera ekyo ky'oli, teri ayinza kukiziyiza. Mu kyo nti Katonda tagattibwako, ate okusalawo kwe kwa nkomeredde, tekuddibwamu, tekuba n'apiiru. Katonda bw'agamba nti oyo abeere mugagga, ne bw'okolima otya tajja kwavuwala. Okuggyako abo ababa baavuwadde be bafuna obugagga obw'okusamirira, naye abafunye obugagga obwa ddala obwa Katonda nga yabuleesinga tebuba na nkyukira, tebudduka. Bwe tuvaayo eyo, ebimu ku byenjawulo ebyabadde mu sheeno, ekisookerwako ye Semakula okuyimbira omutanda okuva omutanda we yayingiridde ku ssaawa awo ng'emu n'eddakiika ezaaguddemu paka ku ssaawa 6 nti Semakula amenye likodi ku ssemazinga wa Africa, mu ggwanga Uganda, mu Buganda, mu Kampala ne mu nsiike y'ebyamasanyu ku ssemazinga wa Africa. Nti olwaleero luno omuntu yenna abeera amanyi nti omugenyi omukulu wakubeera ku mukolo, oyimba oluyimba olwalonki, omugenyi omukulu aluwulira agende. Naye ng'ate ffe initially tukimanyi nti oluyimba lwalonki luno lwe lusembayo. So yaluyimbye paka ku lasiti, n'aluyimbira beene nnyinimu, n'alyoka agenda. Awo nno we neebaliza Katonda, ne neebaza ne ttiimu eyeetolodde Semakula nti mwebale kubeera bantu bategesi balungi nnyo nnyo nnyo. Tuyiga ki mu kivvulu kya Misa Semakula? Ebyokuyigamu wammanga eri music wa Uganda. Omuyimbi omuto ayimba, toyimba hiiti, tonoonya hiiti, noonya oluyimba olunaawangaala, nga lwakuyimbibwa ebiseera byonna, nga lwakunyumirwa abantu ebisiibo n'ebisiibo. Noonya oluyimba olw'okusanyusa abantu bonna. Noonya oluyimba olutekokkolwe bantu bamu, nti bw'owuliriza oluyimba lwa bw'agamba, bw'owuliriza Siggo Nsiimira, bw'owuliriza Tukwegomba bangi, bw'owuliriza Njagala nnyimbira omutanda, bw'owuliriza Pretty, bw'owuliriza First Aid, ennyimba zino zonna bw'oziwuliriza temuli luyimba lw'oyinza kugamba nti lwakosa omuntu gindi, nti oba lwakosa omuntu gindi. Ennyimba zonna ziryowa emitima gy'abantu, zikumaakuma abantu okubeera obumu n'okusaasaanya obwagazi, love, n'okubeera obumu n'emirembe. So wano nno omuyimbi omuto wenkukubiririza okubeera nti ovaayo n'oyiiya oluyimba olunaawangaala, so olunaakuba omwezi ogumu olunaawangaala. Epointi esooka, abayimbi muyimbe nnyo ennyimba ezinaazannyibwa wonna. Gwe togamba nti nze enkuba za mu bbaala, teri asiiba mu bbaala n'asulamu. Gwe togamba nti nze ennyimba za mikolo, tetubeera ku mikolo budde bonna. Naye mba oluyimba nga mu bbaala luvuga, ewaka luvuga, ku TV luvuga, ku leediyo luvuga, mu mmotoka luvuga, ku mbaga luvuga, ku kwanjula luvuga. So that nti okatinga across abantu bonna obazingira wamu bwoti n'otutwalira wamu. Omuyimbi omuto enneeyisa, teri ayinza kubeera mu budde bwa kuvumagana na banne, kuyombagana n'abayimbi banne, mpisa mbi, kuwalagana, kwesojjasojja n'olowooza nti onaaleeta omuntu ow'obuvunaanyizibwa omukungu ku shooyo. Enneeyisaayo ematalinga nnyo baani abanajja ku mikolo gyo ng'oli muyimbi. Bw'onaabeera omufere era ojja kuleeta abagagga abafere abakasuka essente, era abo nno teri abawa value. Bw'oluggyaawo nga twecyangerako ng'amaaso obusente ng'agenda nga tumuta, tekisigala na mu byafaayo. Ensonga endala eri abayimbi olwaleero luno kiyingidde mu byafaayo bya music wa Uganda ne mu kisaawe ky'ebyamasanyu nti omuyimbi Misa Semakula yaleeta oba yaleese oba ye yaleeta Ssaabasajja Kabaka ku kivvulu kye. Awo nno wenkugambira nti Kamiliyoni yayimba oluyimba n'agamba nti tupatikanira kuba bulungi. Mulimu layini egamba mu katupakasa omwo tusomebweko mu birirangwa. Ebirirangwa lwe lunaku luli nga balanga ebyafaayo, nga boogera ebyafaayo, nga bagamba muyimbi kye yakola bw'ati nti gundi. Ebirirangwa nno bino munnange bibeera birungi, teri birirangwa biri negativu. So ku ssaawa y'ebirirangwa gwe omuyimbi ali eyo, naawe omuntu wa bulijjo nga nze, omusambi w'omupiira, omusawo, omusomesa, munnabyabufuzi, nkubuuza ekibuuzo,
oba omusuubuzi nti olunaku lw'ebirirangwa gwe biki ebigenda okwogerwako ebitagenda kusiimuukawo mu nsi n'ensi ne bweriba esaanyeewo. Ekyo nkikulekedde. Bwe tuvaayo eyo tutunuulire Semakula yasiimye abantu babadde akola nabo, yabeebazizza abaddewo mu lugendo lwe. Yeebazizza TV zonna mu ggwanga Uganda n'empapula z'amawulire zonna mu ggwanga Uganda ne rediyozi zonna mu ggwanga Uganda. Ekyo ne tutumwebaliza okumanya value ya media. Kiba kya bwewussa nnyo omuntu obutamanya value ya media. Ekyokulwanyisa ow'amawulire kyalina ye peeni n'olupapula. Gwe muzindaalo guno kwompulirira oba ye kamera mwondabira. Tabeera n'amaanyi ga katapira majegere, tabeera n'amaanyi ga ggolola, naye amaanyi ge gabeera mu kuwandiika ne peeni ne ku lupapula kwawandiika. Oba mu muzindaalo mwayitira nga mwempitidde, oba mu kamera mwotera okundabira gwe alaba Wolokoso Extra mu UG. Awo nno ne neebaza Semakula okumanya nti amawulire ga mugaso era gamubeereddewo okuva lwe yatandika paka kati. Mwebeeyebazizza mwabaddemu omukyala Sarah Kabenge. Ffenna tumumanyi Sarah Kabenge. Mukyala akoze ku rediyo emyaka 18. Nkiddamu emyaka 18 ng'ali ku mayengo aweereza. Y'omu ku bakyala abasinze okututumula myuziki wa bannayuganda. Bw'oba wuliriza Sarah Kabenge ono ng'aweereza ku rediyo takubangako luyimba lwa muyimbi muzungu mu entaya kaliya ye yonna. Saawo nno Semakula bwe yeebaza Sarah Kabenge ono aweebwa ttiiki kubanga kituufu Sarah Kabenge agwaniddwa okwebazibwa. Omulala gwe yeebazizza ye mwami Medi Nsereko Sebuliba, musajja wa Kabaka. Medi Nsereko ono aweerezza ku mayengo emyaka egisoba mu 2 ng'ali ku mayengo aweereza. Medi Nsereko y'omu ku basinze okututumula music wa Uganda mu bulungi akadde konna, era y'omu ku bayiseemu abayimbi bano nga bajja nga mubalaba n'asiima n'abantu abalala ekibiina kye ekya Eagles eno Semakula, Aruna Mubiru, Geoffrey Lutaaya, Ronald Mayinja, Catherine Kusaasira, Sophie Nantongo, Stesha Mayanja, Maureen Nantume, Fred Seruga, Grace Sekamatte n'omugenzi Fred Maiso. Eagles eyo nsubira ogijjukira eyo Eagles yatwakutegedde eyo yakubanga abantu ng'eri mu mutwalo gumu kitundu ogw'abantu. So Eagles eyo gye njogerako enkadde neezaala Golden Band omuli Semakula kati, omuli Fred Seruga, Catherine Kusaasira, Maureen Nantume, Carol Nantongo, Grace Sekamatte. Eagles neezaala Cream Production omuli Charles Sechewa, omuli Stesha Mayanja, omuli Hajaruna Mubiru ng'omuyima w'ekibiina kino. Eagles yenkadde gye twogerako neezaala The New Eagles omuli omukyala Irene Namatovu Lutaaya, omuli omwami Geoffrey Lutaaya, omuli Giovanni Luzinda, omuli Henry Mwanje, omuli Grace Khan, omuli Rachel Namiro. Kati Eagles eyo yagisiimye yonna because yeezadde ebibiina ebyo byenkumenyedde. Oshegera kyengezaako okunnyonnyola. Nayebaza Kabuye e Boston okumubeererawo mu biseera by'okulwala sukaali n'amusiima tho teyabaddewo, n'abantu abawererako ddala. N'asiima omukulu oba neyebaza omukulu Haji Musa Kavuma, ono nga ye mukulu era ye nannyini era ye yatandika kampani emanyiddwa nga Kate Events eyategese ekivvulu kino. N'amusiima. Mu mbeera eno nga twogezza amazima, abantu balina okusiima abantu bebadde nabo mu lugendo, mu struggle. Ng'olina ekintu ky'otambuza olina okusiima abantu ababaddewo, kubanga at the end of the day atajjukira gye yava abeera muntu muzibu nnyo. Ate teri atuuse waatuuse nga talina bantu bamubeereddewo oba batambuza nabo kintu. Saawo nno Semakula ne tukwebaza nga tuvuddeyo eyo tukkiridde tutunuulire abateesiteesi b'ebivvulu bano abateekateeka ebivvulu. Kati tuzze ku ba promoters. Tulina bangi mu ggwanga Uganda. Tulina Balamu, tulina Keti wa Keti Events, tulina omukulu Diiki, tulina omukulu Abitex, tulina omukulu Balunywa, tulina omukulu Emma owa Emma Promotions. Bw'oba otunuulidde abateesiteesi bano bonna benkumenyedde b'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda era babuvunaanyizibwa era bateesiteesi balungi. Naye ensonga enkulu ku bateesiteesi bano bonna benkumenyedde
gwalina kyoteekateeka nga toyagala kubeera na mukolo gukuswaze na bagenyi b'oyise. Mwabo buli omu alina amaanyi ge n'obunafu bwe. Bw'onaaba oyagala kuteekateeka kivvulu ng'oleeta bakungu okuva mu gavumenti eya wakati, olina okumanya ani gw'oleeta. Bw'oba oyagala kuteekateeka mukolo ng'oleeta bakungu okuva mu gavumenti eri ey'oku ntikko esemberayo ddala, era nabo olina okumanya promota gw'okola naye. Bw'oba oyagala kuteekateeka kivvulu ng'ekivvulu kyo kya piga twende dakika 2-3 dduka kkirira tugende, era olina okumanya omutekezi gw'oteekateeka naye. Mukyo wano buli muteesiteesi w'ekivvulu benkumenyedde buli omu alina amaanyi ge nawa waakola. Waliwo abateesiteesi nga bamanyikiddwa nti abo balungi nnyo mu kutegeka ebisaawe, ng'era bw'ateekateeka entujjo y'ekisaawe bw'ati ekitono nnyo abeera n'abantu 2,000. Eyo naye tulina omumanya. Gw'ateekateeka entujjo y'okufuna abantu 2,000 olina okumanya promota gw'okola naye. Bw'oyagala okuteekateeka ekivvulu abantu bakiyingirire 5,000, era ku bapromota benkumenyedde kuliko omulungi mu kuleeta abantu abayingirira 5,000. Bw'oyagala okuteekateeka ekivvulu oleeta abantu nga buli asookerwako wa 10,000, era kuliko promota omulungi mu ekyo. Ayagala okuteekateeka emipiira era waliwo promota omulungi mu ekyo. Empaka z'amaato waliwo omulungi mu ekyo. Ekigwo, bikonde, kickboxing era waliwo omulungi mu ekyo. So nsaba abanaateekateeka ebivvulu abantu bano tubasengejje. Bw'onaanoonya promota omuyabayaba ng'oyagala omukolo gwonna guggwe ng'abantu babayiridde supu, abantu balinnye ku mmeeza basambagadde, era nayo waliwo omulungi mu ekyo nga ye obulamu bwe bw'ekyo. Tamanyi kiddako ategeka ebyo bya buvuyo, piga twende, cakala, otegeera bintu bitakwatagana naye mulungi mu ekyo nti oyo omulaba ate tojja kumuleeta kuteekateeka kivvulu ky'abantu bakungu nnyo ba corporate. So tumanye abateesiteesi bano ndi muyimbi ngenda kukola lonchi, njagala tumanye muyimbi promota ki gwe tulina okukola naye mu Uganda oba e Kampala, olyoka osengeke promota omugambe nti owaaye njagala kukola kino, olyoka ofune promota. Tojja kuleeta promota atalina bumanyirivu mu kintu kimu. Ebifo bino eby'ebbeeyi birina bapromota abamanyikiddwa, ng'era tewagenda kubaawo kudduka oba kusika miguwa nti teyasasudde bantu adduse ne ssente, because waliwo n'abalungi mu ekyo nga ye mulungi mu ekyo eky'okudduka ne ssente z'abantu. Nga mpunzika njagala kwebaza bannayuganda abazze okuwagira Mr. Semakula. Bannayuganda bano ababa bafukuta akasente kaabwe ne bajja okuwagira ebivvulu bino. Bajja olw'omutima omulungi n'obwagazi bwe balina eri music wa Uganda ne bwagazi bwe balina eri bannayuganda bannaabwe abayimba oba bakola emirimu egy'enjawulo. So wano we nebaliza abantu mwenna abazze, abakungu mwenna abazze, because buli yabadde mu sheeno yabadde mukungu, naye omukungu ow'enkomeredde asemberayo ddala yabadde Ssaabasajja Kabaka. Era nga Ssaabasajja Kabaka obubaka bwe yabaddewo naye bwasomeddwa Katikkiro owookubiri ow'ekitiibwa Haji Twaha Kawaasi. Yasomye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka, era nga mu bubaka bwe ogenda kumwewulirirako. Kamukuwe wano omuwulire mu ddoboozi lye ng'asoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Muneegatteko muddemu okwaniriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Antumye ntuuse obubaka bwe eri okusookera ddala Mr. Semakula ono, muzzukulu wa Ndugwa era muzzukulu wa Bambowa abwatunyula mu nnyimba ze. Mr. Ssaabasajja Kabaka akimanyi wazaalibwa 1976, akimanyi emyaka giringana mu 3 kati, akimanyi watandika okuyimba ng'olina emyaka 16, akimanyi kati emyaka kigenda mu 27 ng'oli mu kisaawe ky'okuyimba, akimanyi nti olwere okuba omwana omulungi yeebazizza nnyo bakadde bo abakussa ku nsi. Ssaabasajja Kabaka asiimye mukyalo Saara Nakaayi Semakula wamu n'abaana olw'okubeererawo ng'olinnya amadala g'ebyobuyimba.
Ssaabasajja Kabaka asiimye nti omuyimbi obuyimba bungi nnyo okuviira ddala ku njagala nnyimbe omutanda akayimba akalungi nnyo ate ne ketwesunga olwaleero ng'ogenda okuyimbira nsuubira bw'agamba. Yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akuwa engule. N'atagoma okukuwa ngule n'atuula wano mu maaso ge. Ssaabasajja agambye tufunemu ekyokuyiga. Lwaki? Agambye Semakula ayagala nnyo ensi ye Uganda. Agambye Semakula ayise mu kitone okwekulaakulanya era kinakolerako kirungi eri abavubuka. Semakula muntu wa Katonda. Semakula akolagana bulungi ne banne era yeebazizza nnyo okulaba nti basobodde okuŋŋaanya banno n'obaleeta ne bamuyigira nabo. Ssaabasajja Kabaka agambye oli mugumiikiriza era oli muntu wa mpisa nnungi nnyo, takuulirangako mu ntalo za kubagana. Asabye era akugambye obeere ekyokulabirako mu nsonga eyo eri abayimbi banno tikubanga bwe mutyo emirembe n'emirembe. Ssaabasajja Kabaka akwagaliza olugendo olw'emaaso olulungi obeereemu ku munyenyeso za Buganda ku kisaawe ky'okuyimba. Ssaabasajja Kabaka akugambye nti omuyimbi omulungi abeerawo emirembe n'emirembe kubanga ennyimba ze tubeera nazo ne waba nga avudde mu nsi muno olw'emirimu bulungi. Mwenna abakuŋŋaanye wano mwenna, Ssaabasajja Kabaka abaagaliza akawungeezi akalungi mukyakale bulungi nga minisitule ye ey'okwewummuzaamu eyateeseteese. Ayi Mukama Katonda kuba Ssaabasajja Kabaka. Mukama wange Katikkiro Research yategeseewo amayinja matono ddala n'asaba omukwasize abo ne yeebaza ababbeereddewo ennyo. Basebo ne banyabo olwakadde nsaba bwe tukusoma ojje mangu Katikkiro akukwase amayinja gano. Tusoose ne ba Director Bakayibira Tomatras. Ba Directors Bakayibira Tomatras ojje mufune ekirabo kyammwe kino amasome mwenna mujje bumu. Nawe kijja Bakayibira Tomatras baatulera ffenna ku Pride Theatre. Era singa tebaaliwo singa tetuli kino kye tuli. Mwami Kibuuka, Mwami Senkubuge, Mwami Alosia Satogewo, thank you so much. Mbadde nsabye wansiima Mukama wange neyanzeere. Naye waliwo abantu abanyambako okuba kino kyendi n'olutuka okunsiima beebala Mukama wange. Mbadde nsaba mwebaze mu maaso go olugendo sirubaddeemu bw'omu. Twasiganiranga mu kyalo etukulira Mwami Kibuuka n'atuweereza transport. Haji Musa Kavuma semberako kumpi wano. Haji Musa Kavuma Haji Musa Kavuma nga bajja oyetumulala. Ayi bene Musa Kavuma ono nga tutandika ebyomu nga tulina emyaka 16 twamusanga ekinoni nga tusinandire tuba tetufunye ebyabisimu 10 n'atuyimiriza n'atukungira abantu b'ekinoni n'abagamba mujje mulaba abaana bano bafune transport abaze e Kampala. Omusajja oyo Musa Kavuma era mu mbeera zonna tulwana nnyo okulaba nti tetwawukana naye kuba atuweereddewo nnyo. Naddala nze anjagala nnyo era akulaakulanyiza nnyo. Neyanziza Mwami Musa Kavuma. Badirectors ba Diamond Ensembo ojje nammwe. Diamond Ensembo Mwami Katongwamba yafuuka kitange mu art. Yatulera era ffe abayimbi abatandikawo Diamond Production ekibiina eky'abayimbi ekyali ku Lubazi Pride Theatre.
nalebookamulubama ab'okwebaza mulamu bwange nina bangi nnyo naye nsaba olwaleero nebaseba mu maaso ayi ekologoba omwalagambe mukiiri mu luyimba bwagamba waliwo engambira yanguwa omusipi twali mu rasos nga tutandika nenvaawo neneebaka ate ye nga yanzudde nti ndimu ekitone galonga yonna gye nali nankuba omusipi era ndowooza ensonga lwaki kino kyendi omwami Habert Subuga wa Victalet kulwa Victalet yonna najyakikozesa Umar Katumba and the editors. Omugenzi Umar Katumba ayirene mu mwaka gwe twatandikirako okuyimba yatuinspiringa nze ne bannange bonna ebefrentaya n'abalala mu 1993 kyanaku nnyo yali alimba bulungi nga abantu bamwagala naye teyawangaala yakola performance ya music ena n'afuna accident nabingo n'afa naye yakoleza omumuli guno obulala bw'omujja essaawa eno n'alabyewo bananga ba emitoozi ne twatandika nabo mu 1993 mujje mufune kuye okuba mukama waffe yatugendako nga bwe bajja Abagenitozi bwe bajja twagala okubategeeza nti abatukolera awards ennungi bwe ba Jude Color Solutions bazituwadde obwereere naffe tubawulire aba Jude Color Solutions. Dr. Travis Kaziwe bwe balina ennyimba nasembayo okukola nga nina ennyimba 103 Dr. T abadde producer bange ennyimba eziwera 10 nebyetala musheno eyanyambeko ku production era yeyategesa abakulira ebivuga bonna abeere Dr. T abaganda bagamba akasuka omuliro kerabirwa naye zisobola kwerabira Dr. T abadde n'engalo ey'omukisa mu mirimu gyange. Thank you so much my brother. Omukyala Sarah Kabenge nsaba mukuireko omukyala oyo mugalo omukyala oyo akola ku radio kaboozi taata yalebera ku nnyimba zange n'azikuba ne bamugamba oyagala misaaki oyagala ki byonna n'abigumira embeera yonna yaliwo mu buzibu bwonna nga takyalira nga tasalire musango ayibende balwe bannange twatandika nabo ebidongo mu 1993 twali bato nnyo ab'emitoozi emmotoka yagwa loole omugezi Umar Katumba yekale yafa bantu be bakawolawo abaaliko naye akuliko ebyo mikwano gyange olulwadde lwange. Thank you so much mukama wafamubeberebe oyo Sarah Kabenge Semerako Sarah Kabenge yangu Sarah Kabenge nga bwojja benisalekoa Sebuliba my man Sarah yangu watofaayo akola obulungi bakwebaza okala. Thank you so much webale tutandyako gwe nsaba tukubireko omugalo omukyalo oyo nnyo waliwo yakupatana n'amuvulira ebyange esatuma oluba lwakuba akuba enyemba za research radio era yagisaawo essimu ku pulogulamu y'omukyalo ono nga buli kiseera akuba essimu n'amuvuma lwakuba enyemba zange naye nakkiriza n'agamba essimu katuzijjewo naye Osibo omubejja Mario Munagire naawe sembera nsaba mukubire bendisereko mu ngalo bannange mukimanyi ekyabendisi kyakyogerera naye ekigambo main bendisereko Sebuliba webali kukoleeza omumuli nsazewo okwebaze wano mu bulamu bwange ndaba eno esho esinza obunene mu bulamu bwange era ekyokubange egenda osinga olunene wenjagala ekusiigire mukulu wange omubejja Mario Munagire so much alabika taliiwo Afrika gyakimutwalira Maria Munagire oyo abaddewo kulamu era nga maama vidiyo zange zonna first aid ebankolerejagalanga bendi script yazikola n'oluyimba bwagamba script eyo Maria Munagire yagikola nsaba mukubireko omugalo omukyalo oyo naye ayambe nnyo omwami Flex Kabuye e Boston omwami Flex Kabuye taliiwo nja kusaba ngikwase Morina ntono yagikwisisa Flex Kabuye abeera Boston ayibende nabala sukaali
n'ampisa bubi kuba natya nnyo n'enkugga n'endabika bubi ensinensa y'omusango byonnagamba siri mwangu twala flexicabwe n'asitula n'asityawo n'antwala Atlanta Georgia n'antambula naye ng'amanyi ndi mubadde wa siriimu n'egaana bwegaana yantambuza amalwaliro 5 abasawo ne bamupakasa nti muno si mulwadde alina sukaali yalwala pancreatic n'ebirala mu mubiri we ensonga lwaki ndi mulamu ku ssaawa eno abalala baali bamudde flexicabwe oyo muto wafaane kayanja yonna gyali nsaba mukama mupangalize. The Eagles production. Eagles production. Sama mugireko Eagles production mu ngalo ne bannange beetambule nabo bonna. Nja kusaba aba Eagles production abaliwo mujje mufune ensonga eno. Kikoze bwentyo IBRAH olw'ensonga nti byonna weebiri byowulira ne byolaba naye ffenna tuli kye tuli lwa Eagles production si lwaliro ebiri okusaawa eyo ensonga lwaki bannange ndeebaza lwonali mukulika eyo. Ssebo ekitiibwa Katikkiro tukweyanziza nnyo obubaka bw'otwetikidde okuba Ssaabasajja ate n'ekitiibwa Noah Kimba akoze okukola okukuyita. Kakati kazina lukaze wa research atuwe ekitundu ekyo ekisembayo. Yakatwegatako essaawa eno tuli ku Hotel Africana Now Hall awabadde My Journey episode 2 o season 2 era nga essaawa eno ndi n'omuyimbi Mr. Semakula bwe tugenda okuba nga tunyumyamuko naye dakika 2-3 tuwe overview of what has been happening inside there. Tuvuddeyo kati tuli naye wano nkulamusiza kale muganda wange obulamu owulira otya? mpulira ndi bulungi ndi fine sina mutawaana. That's very good. What does it take to someone to calculate his journey? It depends. Ugatta nze ngatta ebyange nga olaba n'ebbanga ddene nnyo nga ndi mu industry. Lugendo lubadde luwanvu wendunyumya bituuka n'enkya. Naye kati engeri gye nsobola okugambamu about my journey is by music, by my songs. Buli lwenkolayo oluyimba lumu oli ng'ajjukira omwaka nga obambi awo kaali kenkana bwe kati nange memories nyingi eziba zikomawo na buli lwenyimba bwine ngaawo kirina feeling gye kireeta okuva gy'ovudde okutuuka w'otuuse ate obanga abantu bakutaddeko amansi bakutunuulira nakyo it's a blessing. Mukama mulungi nnyo atanvaako olubeerera buli oli wabalooza nti nno kaakati misaaki oba abaoli baagala okukikaka eba aweddewo oba kiki biki ate Katonda n'aleeta engeri endala era kati Katonda aleese engeri endala byafaayo bikoleddwa omutanda atudde mu show yange essaawa eziwera 3 n'okusoba. That's very good. Awe nyini wenjagala otangalizeemu abalungi abatulaba. What does it call for okubeera ne Ssaabasajja ku show yo? Okusookera ddala kuba kusiima kwe ye nga ye Ssaabasajja tewali kakodyo konna kosobola gaa nti bakola kakodyo kano n'omufuna ye si wa bukodyo. Asiima okusinziira ku mirimu gyo gy'okoze nze kyensobola okugamba okitegedde kuba tagulwa ssente talagirwa takola kiki toyina bw'osobola mukonviisinga era nze sobola kugaa nti natuula bwe nti naye nga tuli babiri naŋŋamisa kingenda kujja ne mugamba Ssaabasajja nsaba ojje edda Katonda yakiconnectinga mu ngeri ye nekituukirira amawulire ayimba ndi awo nengafuna nga matuufu nendwawo nga kituufu si kituufu kituufu si kituufu ngenda ogira bwe nti nga nembuuza omukulu eyantuusaako amawulire nemugamba nsobola okyogera mu bantu naŋŋamba you can confidently talk about it awo we nafunira nemukakasa nti kiwedde. What does it mean to host His Majesty the Kabaka on the show? That is $1 million question. Yeah, which necessitates 1 to 2 answers. Answer eri yeah. Asimanyi. Just know nti kinsuseko olwaleero kaliya yange bukyantandika kuyimba kati ngenda kuzaako ki. There follows a question. Should we call this the epitome of your career? Should we call this, should it be the optimum peak of your career? Kyemanye essaawa eno ate mpulira nzize buto. Just know
I'm back. Just know I'm back because nkyali fresh ate nkyasobola okuvaamu ebintu ebirungi abantu bye baagala. Ssabasajja alina kyankoledde ne Katonda. Waliwo emiguwa n'enziro ebibadde bya obaolyawo ebyansiigibwa oba ebitusiigibwa bitusiigibwa ebbanga lyonna. Katonda wamu ne Ssabasajja bansumuludde ku njegere ezo. You're set free in other words. I'm free now. Badde nfulumya sukaali wange abantu bamuyita Kamulali. Abaagala omuyita Kamulali. Naye kakati anyambye sukaali wange amwozezzaako Kamulali oli gwe bateekawo kungulu. Era abantu bakirayi ne bagamba there's something special in this man or this boy. Thank you. Njagala tutunuulire oli muyimbi ayimbidde quite a long period of time, positively and objectively, ng'osomesa ensi yo era osiimibwa olw'ebirungi by'okoledde music wa Uganda n'ensi yo. Bwe mwatandikira okuyimba abantu bayingiriranga shows 15, 7, 8, 3, 5, 7, 8 mutwalo VIP nga yeebiri. Olwaleero tutunuulira show ebadde etandikira ku mitwalo 10. Should we say tuina inflation? Should we say center ya Uganda losing the value? What should we call that? Tutunuulire transition from 13 to mitwalo 10 omuntu asookerwako. Tukitaaminga tutya ekyo? Ekyo njagala ekyo nakyo mu industry yaffe ey'okuyimba ekyo kiraga abantu nti industry yaffe ina weetuuse. Tulina kye tuli eky'omutawaana ekyomugaso ennyo eri abantu era tusobola naffe okubeera ku standards ng'abayimbi abalala ze baliko. Kuba zino show ssente ntono kuzisasula abayimbi b'ebweru bajja wano ssente zibasasula nnyingi. Lwaki bazisasula oli ayimba olumu ne by'otategeera ate gwe ayimba oli byategeera n'obanga tezikusaanira. Lino ddaala tulinnya eddaala okitegedde tulinnya ekiffe ng'abayimbi tulinnya eddaala kati abantu basobola oku appreciatinga works zaffe era ne batuwa ku ssente nnyingi okusinga eza bulijjo. Ekirala ebintu ebisinga biri okulanga shows okutegeka shows na biki ebintu birinnya ennyo biri very expensive whereby bw'obanga okoze show ya mitwalo 2 enkeera osobola okukeera mu kkomera. Kuba just okulanga concert emu kati ngene yange budget yayo eri millions nga 16. Okay. Awo nyini we njagala okwebuliza ekibuuzo. Olwaleero show zino ogenda kuzitambuza mukono n'ebitundu ebiryanyewo Masaka ozongereyo everywhere. Fani we Kampala atasobola ku affordinga mitwalo 10 olowooza tomusibidde bweru? Ekyo nakyo tuteeka okukirowoozaako. Tutandikidde wano. Kuba ne bagwe ng'omukisa guno ogufunye oyinza obutagukozesa mbuulira. Era kyentegeeza abafaani bange ab'e Kampala kyantuuseeko naye ngenda kuza omwezi 7 July tugenda kubeera ku Papa's Sport e Makindye ku Mubaraka. Ab'e Kampala we mbatadde tugenda kuba tugulawo ekifo kyaffe ekyo mu butongole ekifo kyaffe tukigulawo mu butongole ate nange mbeere nga nyiiko bw'agamba mukolera awo eri bannaffe abo abawagizi baffe ab'olubeerera abateeganya kuba bo babeerawo ebbanga lyonna buli omuyita akola ki abeerawo era twabafuddeko era kibadde mu plan nga tulina okubafaako so ngenda kuza omwezi 7 July tugenda kuba Papa's Sport e Makindye. Thank you. Njagala tutunuulire wabaddewo moment you read some names of people n'obaawaadinga for the great work they have done for the industry. Someone would question for me as Mr. Semakula, what did it take oyise mitendera kyo kubanga wadinga abantu? Okusookera ddala nja kusooka kuba kayimbira drum actors. Nze bwe nali nyingira industry y'okuyimba nga yali 93. I was still a young boy by then. Interviews zaffe zaali ku Pride Theatre. Namirembe Road. Bakayimbira bye baali bannannyiniwo. Era awo Umaru Katumba we yatutuusiza we twatuukira ekigere kyange ekisooka mu industry najja ku Pride Theatre. Okitegedde interviews twazikolera awo abasajja ne batulera bakibuuka abo baalera ba eri wamala baalera oba oli awo kibuuka abandi badde n'abagagga nnyo okusinga bye bali naye ssente zaabwe zisinga abayimbi ffe twazirya nga batulera okutandika era buli muyimbi wa generation yaffe yayitako ku Pride Theatre. So bakayimbira singa tebaateekawo omugongo ogwo tetwandibaddewo ne Diamonds Ensemble oba Batty Valley at large
abo bakadde baffe nabo babeera babe mu kibi baani batuyamba nze nganze Semakula ne bannange bakimanyi batuyamba ekintu kinene nzizeeyo abankoledde ebintu bangi naye ngambe kanzireyo eri ewasemba eri ewasookerwa eri mbeereeyo waliwo omwami gwensiimye gwe neebazizza Timothy Kizito nze bwe nagobwa awaka olw'endongo Timothy Kizito he fathered me nga tamanyi gye nva biki nanteeka mu ddiiro lyawo nga wensula and is the guy who taught me how to write and how to sing okitegedde andiisa ankola ki esaati yali munene esaati ye naabwe agimpa bwe tugitwala ku kyalaani bwe tugifunza is not here abeera Boston but I had to do it at least gyali bamugamba nti no misaaki yakwebazizza kyensobola okumuwa sobola kubona kubawa ssente sizirina ze nsobola okubawa ne bamatira kakati ne tugenda kwani ku ani abadde ani omulala Sala Kabenge njagala Sala Kabenge tugenda mujja kokko mu IBRAH onkoledde bulungi bonna bankoledde bulungi naye Sala Kabenge alina naawe kyomanyi okitegedde emyaka nno ogutali gumu mu ebbanga lyonna okitegedde ne bamuvuma kikazi gwe Semakula yakusiiga sirimu sekazi gwe lwebiti ekituufu eprogramu ye bwobujuliza tebakyagikubako ssimu olw'ensonga waliwo abaali bapatanye nga bakuba amasimu ne bamuvuma lwakuba nyimba zaani za misaaki radio yonna ne Sala ne basalawo ne bajja essimu mu programu eyo because of me ne basigala nga bakuba ennyimba zange bw'obeera ggwe olina okumwebaza kati ne tuya made in Sereko kiri self explanatory you know it everyone njala tutunulire olwaleero nga awards za Uganda ziluzinga credibility buli olucha zikubwamu ebituli buli olucha should we think okoze nawe ekikyo to start awarding people is it going to be annual or it's a one off just appreciating those people ababaddewo mu struggle yange is it going to be continuous or it's a one off that is my thing kulikayo mubaka obwo nga tuwunzika njagala kutumira abantu mwenna abatulaba wabweru wa Uganda nti tubadde tudileyinzemukko kuleetera ebyabadde mu concert eno naye wabaddewo ko obuzibuzibu ojja kubanga otusonyiwa naye tugambye mu buli ngeri katuleete obubaka buno n'ekyabaddeyo wadde twaluddewokko naye tubadde tulina okutuukiriza tubuleete njako baza omukulu Tony Senabuli abadde ku kamera thank you so much nebaze Idris Lukwago abaddewo ku mataala ne saundi nebaze ne Mugoya Daniel okutematema ebifaananyi ebyo byonna Kizza Clement yateeseteese amaloboozi gonna n'okuwandiika entambula y'amaloboozi gano n'ebigambo njala kubanga mbasibulira wano nga mbaagaliza obudde obulungi abamu kiro abamu misana abamu bwakakya abamu mwebase abamu bukedde abamu muzukuka buzukusi so mwenna awatali kusosolamu mbebaza nnyo mbebalizza ddala omukulu amanyiddwa nga Katende ng'oli mu bitundu by'e Canada awo nkutumiddeko nnyo Stuart Katende big up on yourself brother from another mother you're watching all the way from Canada. Then omukyala amanyiddwa nga Mary Ngabire nga ono ateeseteese Global Cultural Experience wali ebungereza mu Newham London naawe nkutumiddeko nnyo thank you so much big up on yourself ntumire ne bannayuganda mwenna across the world mwenna awatali kusosola awatali kumenya mannya Sarah Alina oli awo bungereza big up on yourself Pharrell I love you so much wherever you are Pharrell thank you so much for being a good girl I love you so much Pharrell then nsembyeyo abantu mwenna abasubscribinga nensaba abatannaba kusubscribing and kindly subscribe to be a part of the latest information regarding all celebrities mu ggwanga lyattu lino eddungi Uganda kulwa Katonda n'ensi yange IBRAH Mukasa mbasibulidde wano nga nkugamba nti WOLOKOSO extra mu UG tukugamba nti ku mawulire agakwata ku batutumufu mu ggwanga Uganda gasookera wano olwo ne gabuna awalala mubeere bulungi mweraba